Haleluya Boluganda. Amen. Zanyu serero nsanyu kiddala. Mwebalo kujja bambi mwekubire mu bugaga. Amen. Zanyu senyo. Temutya wadde tuli batono naye nebala abanene abalina amachacha amanene batandika nga bwe tuli. Temutya mwe mubeere n'okukiriza. Kyemanyi emitima gyaffe nga tugigogodde bulungi tugenda kukola buli kimu n'ebyamagero tugenda bikola mu linnya lya Yesu. Amen. Olwaleero tugenda kusoma mu Luka sura 10 kuva kanyirika 25. Ku mukolo gumu omunamateeka omu yabuuza Yesu ti nyinza okukola ki nze okufuna obwakabaka obw'omuggulu? Yesu n'amugamba ti ebyawandiikibwa mu mateeka byo bigamba ki? Tiyagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'obwongo bwo bwonna, era yagala Katonda we nga naawe kenyini bw'okola ki? Bwe weeyagala. Haleluya. Mwekubire mu ngalo mubimanyi. Haleluya. Bwe twekiririzaamu ne tukola nga bwe mbagambye tugenda kutandika ekyaki ey'amaanyi ennene. Kati kyembasaba temugwamu maanyi, tugenda kufuuka b'amaanyi mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kaakati kibakakatako kugenda eyo yonna gye mutambulira nga musagulayo n'abalala mubuulire ekigambo kya Katonda oyo yenna genda obbakiririzaamu nga mumusenda nga mumuleeta. Haleluya. Amen. Ekyamazima wano we tuli waliwo omukyala mukwano gwange yatuwaddewo tugire tukolerawo. Nenze mbakakasa mbagamba tugenda kufuna sente tugule awantu awanene tuzimbewo kyaki eyaffe. Sina kindo ono kenyini eyampadde kumugula ne tusendawo bino bizimbe ne tuzimbawo kyaki ene y'amaanyi. Haleluya. Haleluya. Mukama w'amaanyi era wakisa mumukirizenga era mumwagale buli kaseera. Haleluya. Kakati kyembasaba nga temukijja mu bwongo munyiikire okuwaayo kimu ky'ekkumi kuba sente ezo ze zigenda otuyamba kusitula ennyumba ya Katonda. Amen. Haleluya. Amen. Lata chingo liwane wabweru. Wana toli mu mbeera kibuzibu kyobadde ki? Nsuubira zibeeramu. Obadde ki? Nyina ebinsumbuwa senga nswazizza gwe tomuwulidde bw'abadde ayogera. Wabula bannange. Kati ebyo bikunyiizizza okutuuka okujja okuyimirira eno wekka ebweru. Kembeera eno gwe senga olaba atuuse n'okwegaana omusajja wange yajja n'amuwa ne ssente. Naye nkubuulire nawe maama oyina omuyiga maama bw'atyo zembeera ze. Okyagendera ku bigambo bya maama byayogera. Ebyo naye tobiteeka mu mutwe byerabire ebyo byayiseeko. Wanje? Tebiina makulu olwedde ayogedde amaze. Mwesonyiwe. Olw'okuba nnyoko yayogedde gwe singa abadde abyogedde ku gwe wandiwulidde oti. Kati golooza yeegaanye gwe kanze nange towulidde nga njogerako. Gwe takwegaanye naye amazima senga asusse. Omuntu okuswazanga bweri buli muntu ajja mugenya ajja n'akuswaza omulala n'ajja n'akuswaza tunabeeranga ku ekyali kuladdi. Ate nno muneegwera ola tonneewuunyisa. Gwe omuntu eyakula ne maama wandibadde kati omumanyina nnyo n'okusinga nze kuba oli ssengaawo. Naye gwe oli awo buli kaakola n'onyiiga olinyiiga paka ddi. Bannange osobola obbeera n'omuntu n'omutegeera naye ye ali kuladdi atandika okwogera ebintu by'ekintu ekikulu. Anaabeerangawo tuswaza buswaza buli kaseera. Bannaaye naye era ekirungi tewabaddeewo nnyo bantu bangi wayogeredde. Maama ky'oba omanya tasiima bw'atyo ye bw'ali. Kati ne bw'onoonyiiga ne bw'okola otya tolina ky'ogenda mmukola ye yakyogedde yamaze togenda mmukuba. Oli maama w'omuwolereza omuntu gw'abadde abigamba amumanyi nnyo omuntu gw'alabye ku olwo alyoka atandika okunsensula obwenkanidde awo. Wabula bamanyi. Kikanigeto ne mukazi bamanyi. Era nkuba nga mutufu saba sente zange kati awokoze kikyamu ki. Baba sente zange ate ne bagattako okunkuba. Dabanze nawe nnungudde. Ezange bajja kuzimpa basaaga. Kosi kyake mutawaana. Kano kachikeni gato kano ne kana akawala kasimanike ka Angela kano.
Chicken Ghetto. Ata kuzeeki. Oyo mwana muyaye anayinga banaye mubbi nze simanyi na kyakola. Banzibye ate ne bagatako n'okunkuba. Nga Kosita ntokera kupangulukuka. Webale nnyo bampanguludde olwalero bampanguludde nze nampulira sibitegeera na bitegeera. Kaakati bakubye batya? Bankutte ne bobola ye ne mukazi we ne bankuba ekigo ne batandika okunninnyirira. Tolaba nze nawe nnungudde. Bakukakanyeko bambi nkikazi kyatu ne bakutimpula. Nagenda ne mbasanga ne mbawa ssente zange nga njagala nnyumba. Oyo Chicken Ghetto gwala n'agamba ayina ennyumba z'abapangisa. N'atwala ssente zange. Kyokka bwe nagezaako okubanoonya ne bambula neefuna ennyumba. Kati mbasanze ne mbagamba basasule ssente zange. Chicken Ghetto n'ako akawala simake ka Angela banzikakkanyeko ne bankuba. Ati kambuze bwe bakubye okozeewo ki? Kati ate nkozeewo ki? Goyinza okuba abantu ababiri. Naye Nkosita kyogamba obalese bulesi wadde okukwatako omuntu n'omulumako ekifi. Omanyize Kapito ndi muzibu nnyo. Nze oli ne bw'aba nsinga amaanyi waakiri neegagamula ne mulumako ekifi oba nenkola ekintu kyonna. Kubanza olaba nze Kapito sikkiriza nze okulemererwa waakiri nyonoona. Nze oli bwa nkyankalanya waakiri bwemba simusobola muluma oba ne mukuba ejjinja gw'otambudde butambuzi. Kati nze ndi wansi abanninya bali waggulu mbadde ngenda kuluma ki ngatto. Kati oba pulaningira ki? Kubanga omuntu akoze ekintu bwe kityo oba olina omupulaningira ekintu naye n'ategeera nti kosa tazanya tamanyirwa n'omukola ekintu n'abeera ng'akijjukirirako obugenda bakolera ki Kosita? Yiya kubanga si kirungi okutandika olutalo n'oluleka bw'oti abo oba olina okuyiyayo ekintu ekyamaanyi ky'oba ogenda okukola omuntu oyo. Omanyi? Badde mpulaninga ogenda ku poliisi nsooke mbagguleko omusango. Amazima senga bwe yali nga nkyali muto na kati bw'ali musiru talitegeera. Nedda toyogera bw'otyo oli maama. Olaba kyennyuma mpulira obusungu antamiraze bintamina ebintu. Gwe tonyiiga nnyo kubanga kati olaba abantu bangi beyanyumizanga nti bbaawo yamuleetera ssente si bwe kiri kati ebyo just yakoogeddeko obwogezi tonyiiga naawe. Senga ayasama nnyo nze antamye n'ebintu bye bintamye. Gwe ebyo biveeko birabe bulabi maama omumanyi. Gwe leka kuŋŋumya naye olw'okuba nnyoko bintamye ge mazima. Lolata mbigumiikiriza ebbanga ddene bintamye. Kati y'ensonga akukokakoka ke kakujje mu nnyumba ojja otuuka okuyimirira wano. Ebyo byerabire tubireke. Nanduuto bwekabanga akasonga katono ndeka mbeereko wano ebweru ndowooze nawe dda mu nnyumba obeere n'ennyoko. Kati ekyo kyokka kye kikwogeza ebyo naye Lolata beeramu. Nanduuto bwe binaagaana nze nja ttambula mbaviire kuba senga bw'anaaba alemeddwa yo okuvaawo wano nze nja ttambula nveewo ngenda. Kyeva nawuli nali namuviira mpisa zembi. Kati olwonyiiga mbu oyagala mukuba oba oyagala maama akwetondere kuba tekisooka nange nkimanyi tasobola kwetonda. Maama teyeetonda. Robert yabasobola agenda neyenywera nange nja ttandika kukola ekyo. Naye lumu nja genda ngunywe nzire nga ntamidde bulungi senga nga gwe ngunyweredde mukoleko. Oli sengaawo ate n'ekirala omukulu tasobya kati nkugamba tolina kyosobola kukola maama. Okiwulidde ekyo oba obadde okirina mu ndowooza yo kijjeemu. Oli sengaawo. Nja munywera omwenge nja muvuma. Nja muvuma musensule bwe nti naye ajja kiwulira. Ffe tukuyinako obuzibu genda onywa omwenge gwonna omala ogunywa oyingire ekisenge weggalire. Ate ffe tukuyinako obuzibu naye nga togenda kuvuma maama. Nanduuto bw'olowooza naye bwe nnaamuvuma teri kivumo kye bavuma ne bakizzaayo. Kitegeera buli kye nnaamuvuma ajja kiwulira. Maama nze ndaba weerimba oli mu birooto. Nanduuto singa kye wakoze kalina ogenda n'osinkana nnyoka atalina amagezi. Teba kinoonya ekyebweru kindebereza akaagamu. Chicken Ghetto yo bamusibe. Naka akawala babasibe. Ate mbali naka akagudugudu. Kanyalo oyo mwala mwina naka akagudugudu oyo. Naye Kosita. Oli bakuloga. Ate Poliisi erwawo. Erwawo naye njagala babakwate. Ka Chicken Ghetto kukepanka nnyo njagala bakasibe. N'olwo Angela olwo mwe lwefulira oluyayeyayi. Njagala babasibe. Kosita baamu. Omusango omunene bwe gutyo ogutwale ku poliisi. Poliisi abali enguzi. Ate n'ebintu bya poliisi naawe obimanyi byakulwawo bajja kugamba mbu ate simanya komawo ku lw'omukaaga ate simanya okomewo omwezi ogujja mbu ate tukuwe referensi ebintu bwe bityo. Nze mbadde nteesa ofune omulogo
omulogo akola kubanga osobola okuloga omuntu ku ssaawa emu kunnya biba bikoze. Olina gw'omanya asobola okubandogera. Kapito naawe. Ate nze kankubuulire nze jjajja Derodante yali muganda wa jjajja Mangalita mulogo alina eddogo. Oli jjajja Derodante muzibu nnyo. Olaba agabira emmumbwa abakazi abaagala okumenya. Kati gye njagala okutwala eyo. Yali alozeeko omuntu n'omulaba nga bikoze. Owange sirina gwe nali mpulidde kuba mpulira bagamba bugambi ku kitundu mbu mulogo. Kati njagala tu ogezeeko ku jjajja Derodante. Mbadde njagala ndogere ka Chicken Ghetto. Oyo yeetaaga kuloga. Ne Angelo oyo. Oba oyo muyinako akagudugudu oyo njagala bamundogere. Oba abameza kinaanansi n'abakuba eddogo liri supa nabo ne balitegeera. Njagala atirisiti babalemaze. Baleme kukuba bakome kunze. Baleme kuddamu kuba muntu mulala. Bakome kunze. Nekosi tawabaaki. Abo beetaaga kufa bufi. Bafe baveewo. Tumanye nti no Chicken Ghetto ne mukyala we ku kitundu kya Kirwedda tebakyaliwo. Kangende ku poliisi. Ogende ku poliisi. Kangende ku poliisi mbutuufu kubanga oyo gondagirira ayinza obutakola. Naye kangende ku poliisi. Nkale bayigenda ku poliisi. Naye bw'olemererwa onoonyaako ne nkutwala ew'omulogo. Abo beetaaga kutta, beetaaga ddogo. Lwaki okkiriza omuntu okuzanyirako beetaaga kufa. Bafe baveewo endwedo. Bakumanyira bajja. Robert totandika kunnanaagiriza na kwemwenyerekesa. Kola ekintu kimu mpa ssente zange nsaagala muzannyo. Senga ndonya lewe ntandikira siraba ogoge mazima. Naye nsaba kunsonyiwa senga goge mazima. Nsaba kunsonyiya ddala kuva ku ntobo y'omutima gwange. Nsaba kunsonyiwa. Senga teyayi sitaani ono. Sitaani kunkema genda kufuna byana biwala. Robert siriwalira muli. Sitaani akemera mu ssente zange. Akemera mu ssente zange. Omanye neegonza gye weegonza gwe ng'ombuulira bizinensi. Kizibu kyakunnyonnyola. Kizibu kyo kyakunnyonnyola ddala. Robert nakugambirawo nze sirina muzannyo ku ssente. Kwata ssente zange ozimpe. Senga bana. Ssente nga zaali nnyingi. Bwe wali ozibbanga tewamanya nti zaali nnyingi. Mu kuzinziriza lw'olaba nti nnyingi. Lw'olaba nti nnyingi. Kyokka ekyewuunyisa wali mu kuzirya zaali ziggwawo mangu. N'ekyo kati wano mu kusasula nnyingi nnyo. Nange. Bwe nno weesiriwaze. Okimanyi nti nno mbadde ngenda kufa lwa ssente ezo. Kwata ssente zange nze nakugambirawo siina muzannyo ku ssente. Ekyo ne mwannyina ze yali akimanyi nze sizannyisa ssente. Mazima ze ssente ngenda kuziggyawa. Ssente nga nnyingi nnyo ezo. Gwe walya zaaki? Wabba zaaki? Oba wategeera nga ssente nnyingi lwaki wazibba? Robert, njagala ssente zange. Tunda ekibanja kya kitaawo okwate ssente zange ozimpe. Senga, nolowooza ebyokutunda ettaka bikyasoboka. Robina liri yateekako kaviyeeti. Gwe tosobola kwogera ne Robina n'akuwaako ekitundu ekikyo. N'akiggyako ezo kaviti za leero. Senga yagaana. Ne mu kusooka era yannemesa okutunda ne naye njagala kutunda. Nannemesa. Mpozi Senga, kye tuba tukola awo. Mbadde nteesa. Nsobola okwegattagatta n'enjiyayo mpolampola bwe mba nfunyeyo 5, 3 oba 2 n'enkuwanga. Sebo, nze bwe nali nzikwata nzikuwa nakuwanga 3, 5. Sakuwa obukadde 5 bulamba mulundi gumu. Kati gwe oyagala onsasule mu bitundutundu. Robert oli musiru. Mpa ssente zange. Kati Senga zigenda vaawa ge mazima. Robert kati sigenda kwekooya naawe. Ngenda kussa poliisi. Naye Senga. Kankusibe. Sasa kulase. Kale nyawo. Siweta nse. Bulungi nyawo. Basiweta nyawo. Bulungi. Yebaleka emirimu. Kale nawe jeba. Kale nyawo. Menya ku kansaluwa. Kanso nga taliiwo. Yalazeewo. Simanje yalaze naye taliiwo. Naye ate baba Nalukenge waali. Yaliyo. Iye. Naye ate mbadde sinkwagala kanso. Taliiwo. Waba taliyo mpitiro yaliyo. Kale. Bane.
Lawrence okulaba. Eradde ssebo. Eradde nnyabo. Sibiyo tasebo. Asibete nnyabo. Ye tuli ssebo. Gye baleka emirimu. Kale nnyabo. Abeeka. Gye bali balungi. Pozi mmwe. Tetulina buzibu. Ng'otusuulidde ku mwoyo. Mbadde nze kulaba ku kanso oyo. Obadde ozze kulaba ku kanso. Naye oyo nga tabeera waka. Ng'otaakoledde pulogulaamu. Yeetaaga mukolera pulogulaamu kuva ggulo limu. Naye kati essaawa zino tosobola musanga waka. Naye nga ntuse ku ofiisi nga taliiyo. Mukubireko kasimu omenye wa waali. Ate kanso olaba omukubira essimu alwawo zikwata. Agano no zikwata nga neddiiro ekoze eki? Ekuyiseeko. Obadde omugambayo ki? Mbadde nyinawo ddiiro ya ttaka eri awaggulu ku lusozi ya miliyoni nga 3. Mukulukiza. Miliyoni 3 ozimanye essaawa zino. Si nnyingi okusinza ettaka liri welikola ki weriri. Yalisaze amagezi gonna. Ogomayi lwaki mwagalizaawo? Wasava lusozi kuliko abagagga. Alika ne kanso yakola ki? Yagaggawala. Naye alina kubeera okwo ku lusozi. Obeereyo okwo olye ku kawunga ka buli lunaku ate nga bakupakipaka owulire. Osiba omwana wonze mutabani wo gwolina omubwati. Ate nze nga wasobola okunziba nze senga wo gwolina nzekka. Nga wasobola okunziba nange kankusibe. Senga oba osibye omuntu mukyamu. Senga ekyo kibonerezo kinene nnyo. Oli mukyamu tebwanziba. Kale abantu banawulira batya nti wasibye mutabani w'amazima. Senga nawe ekyo kibonerezo kinene. Kinene? Kinene nnyo ekyo naawe. Kale ngenda kugondezaamu. Robert ngenda kukuzaalukuka. Nkube mmale Robert nga bwe nnamala ebbeere ly'ennyabo. Nze Robert ngenda kuba sikumanyi nga tomanyi. Toddamu kunnoonya siddamu kunoonya toddamu kwogera nange tetuyita bwempise toyitawo. Ate senga kati oba okyayisenga wange. Anti mba nkuzaalukuse. Robert ngenda kukumala nkuzaalukuke nga ne bweba nfudde tojja ku malaalo gange kunziika. Tojjanga ku ntaana yange. Ate nze namusoke bwe mmala omuntu mba mumaze. Mba mumaze nze bwenti bwe namala omusajja omugisu ne mukowa ne mukoyera ddala era tamanyi gye ndi simanyi gyali n'ekiwala kyange nakyo ne nkikyayirako ne kigenda. Wali ondabeko nga nkinoonya? Nsenga nawe leka naawe bwoti wazaluka kikase ne kigenda. Nawe kankuzaaluka. Nze gusenga wekaweka gwe nina nzuno ndi mukuzaala abaana kati nange ne bafunyanga ebyogero. Mazima abantu banawulira batya nti onzaalukusenze. Robert n'ekyo kikaluubiri. Kyo kinene nnyo naawe tonayiko kukibonereza ekisaamusaamu. Kale tewali buzibu nze ebibonerezo mba na bingi. Robert ngenda kukuloga. Robert nze nina eddogo nsobola okukuloga n'okunkumuka ebifi. Kankuloge. Robert kankuloge ogw'eddalu. Otambule ng'okunkumuka ng'otonnya envunyu ensi ekwetamwe. Nze sizannyira mu ssente. Ngenda kukuloga Robert. Ate n'ekyo n'ogamba kinene. Nsenga ngondogira ki kati mazima. Ngenda kukuloga Robert mwana wa mwannyinaze kankubuulire. Nze saagala muzannyo mu ssente. Nze nina eddagala lyange. Nsenga nawe tosobola kunduga mazima. Ngenda kukuloga. Senga eddogo ologenze mazima. Kugina emyaka gyange. Senga kati mazima ondogera ki? Bubbi. Robert nkulogera bubbi osanga nange bwe naaba nkuloze ng'ogudde eddalu ng'otandise okukunkumuka ebifi togenda kuddamu kubba bantu balala. Obba otya nze sengaawo. Waningambye bugambi nti senga mpaayo emitwalo 3 ngende enkyaka z'abakazi. Naye n'onziba obukadde 5. Senga yali sitaani. Anti kati sitaani kafuna amagoba. Ankuloge. Senga ndi mutabani olokeze ng'eddalu ng'erya Robina. Naye essaawa zino lyo twandiryetaaze kuba twetaaga okulunda okubeera ewagazi naye omwami wange tasobola toola ssente essaawa eno aziterekedde kalulu. Akalulu kazzeemu amangu awo. Emyaka giweddeko. Emyaka 5 amangu awo. Gyaweddeko dda kati buli ssente gyakwatako agiterese esobole omuyambako ku kampeyini. Naate omunnyonnyolamu omanyi abasajja tuyiiya kati ayinza okuyiiya ddala n'alisuubula ne tuliryako akasene ke tuliriddeko okusinga oddirekera ate abalala. Ky'omukisa obadde omuwadde mulungi liru tebadde mbi naye essaawa eno tasobola fulumya ssente. Naye nga njagezaako ndabe. Kale ky'oba okola naye nze mbadde ndimwagalizza. Naye ate era nina kye musaba okukusabamukko katono.
Katonda era njagala kubanga obwedda ndi wano ngatta obwongo Katonda akunleetedde yeebale kale nsaba onnyambe nyama akazibu katonotono kazibu kyate nyeetaagayo miliyoni ya ssente mukulukizza ogimpole miliyoni ya ssente mu budde buno nakuzo sina bulungi ssente yangi gwe n'osobola okubulwa akakadde k'essente ati kalwawo ennaku zino akasente bw'okakwata ng'osuubulamu ekintu ekirala ate osobola okukuumira mu ssente zo kale badde mmanyi kinaasoboka naye katukireke siyinza gaana ne kati siina toyina tekinkoze bulungi nno naye baddemu n'obuzibuzibu butonotono naye kanso ojja kuba muyitiramu ensonga yo nga bw'ogireese tulabe kyanaŋŋamba kale naye teweerabira sisobola kwerabira kubanga ate gwanza okuwulya eddoboozi lyo okusinga eryange kale abeekawo batulabire kale nnyabo nsibe bulungi kale nemwe mbeere bulungi kale nnyabo ate gwe sigenda nakuvumula Lobina namuvumula olw'ensonga sinze namusuula eddalu naye gwe eriryo ngenda kuba nze ndikoze nga ntaddemu ebirungo bingi sigenda kuvumula kale tuyite family meeting tutuulemu owange bwe wali oziba wamala kutuuza lukiiko lwakika wamala kulutuuza okakasa tolinayoko ku bibonerezo birala ebyo nga binene nnyo binene ebyo byebisaamusaamu byenkuwadde ebyo byebisaamusaamu bisatu bye nina kutwali poliisi nina okuzaalukuka nina nekyo ekyokukuluga byebisaamusaamu bye nina kati ate oyagala nteete kirala ki kale singa mbadde nteesa singa gwe obadde nze mbadde nsaba weteekeko mu bigere byange singa gwe obadde nze ku bibonerezo ebisatu wali badde otwala kibonerezo ki nze nno bwe mbeera nze Robert kandabe kubanga bwe nkuzaalukuka Robert mba nkumaze mba sigenda kuddamu kwogera nawe tuba tuwemaze tetuddamu nakweraba tukiraba nawe kusengulukuse bulungi mba nkumaze ekyo kinene wamma kinene tosakiwa mwanawo kaakati ate okuloga eddalu Robert okimanyi nti nina eddagala ery'amaanyi bwe nkuloga eddalu oyinza okwekanga nga tokyategeereramu okwewadde eddala ate teriiyo muntu avumula ddagala lyange nga nze ndiroze taliiyo kati ate nange kennyini ebikolo bino olumu limanyi okuntabukako nenkola kintu kirala ate eddagala nerikola kintu kirala kati wekanga nkusudde eddalu ate n'ogenda ofa bufi tokiraba kati mazima nga nfa kugina emyaka ekyo kinene nnyo singa eddalu kakati kya poliisi oba waddeko kubanga olaba poliisi bo bali enguzi kati bwenkusiba kitegeeza osobola okuba wenguzi n'ovaayo n'osigala ng'otaayaaya nga ne ssente zange tozinsasudde kati kkiriza nkusibe kisingako okunsula eddalu nyinza n'okugenda nga nkwata abakazi ku kyalo ate nze mba nkuloze kukwata bakazi nze mba nkuloze kugwa ddalu tomayinza n'okunzijayo ate kati nga nkugirayo ki nga wanziba kale awo at least tusobola okutula ne Robina najja nanzijayo gwenno Robert nzijaako omuzanyo sagala kuneewunzizaako nze ebyo bya Robina byokujja mukomera tebinkwatako njagala ssente zange mba ssente zange ggwe ate ogambye tugenda kunsiba anti nze weesiriwazi kati osenga oba ontwala ddi Robert nkugambye njagala ssente zange